SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man yagala owo yagale ne X nze ne SMX po abasabira alien skin okubeera nga ava ku map okubeera nga ava mawulire mwana wattu ndowooza plani za mbagira bazongezaayo naye okutuukira ddala mu December okusinziira nga nze bwendaba alien skin akyeyongerera ddala okubeera nga abalumya omutwe nga we bayimba akayimba ke ne Daxi Katero. Alien skin yabaddeko fotopoto nera abantu abo video bwavangayo bannange mukube B buli jajja okuyimba mugende ne bimubeera mukube B abejjinja ne bawaga bannange tujja mukuba B mwana wattu abe fotopoto bagambye be twaganye omukwano gwe bamulaze ne sente zokazoka ze bamuwadde alien skin nga alimukubeera nga performing ng'olabira ddala love yeeyongera bweyongezi okubeera nga etinta kanveeyo okubeera nga kutegeeza nti nera ne Sami actually okusinzira munera ye muntu wa people power au kwasaganya ayagala nnyo Robert Kyagulanyi Center ate ludde eno ng'ayagala nnyo omuyimbi alien skin ate alien skin ne Bobby Wine enkwatagana eringange yakendeerera ddala bakwasaganyiza ne Kabatta naye agamba munera omukulembeze gwakiririzaamu ye Bobby Wine ate mbayimbi gwakiririzaamu ye alien skin kwegamba confusion weeryawo naye obutambi bonna kambukuwe nga byonna ebyagendedde ddala maaso naawe osobola okubeera nga obyerabirako. Ero webuzibidde alien skin ng'ali ku top nnyo. Kati ate ne big eye alina kusaba alien skin chance. Simule malasi lutuwe. Lero webuzibidde. Lero webuzibidde zoli omwana mwe kamba bulire Katonda wanaaba n'akyusa obulamu bw'omutima buli wookakanyaza ekitima kyo n'owulira ennugu ku muntu byebyo ebisiraani bye mutambula oli omwana ali blessed mazima baizawe Sami lindako kankubuli yali okwekirika mu kkubo lya alien skin agenda kufuna ebirwadde alina ofiirwako omufumu kitukanga December gwako buli muntu yenna ayekirika mu kkubo lya alien skin bayimbi bameka wano bemulabye abali bakoza amaka nti genda kufango ni osangayo Ibula osangayo Champion Gudo osanga yani buli wogobaganya ng'omuntu alina abamutako tabayeka mwana nze omanya bakeera ku macha ne basabira alien skin afune sho bafune ekyokulya abakugambe bapulaka agendayo nnyo kufango ni abalaba lindako ze kansooke nkubuulire kino banga byembaze nentambudeko n'oyo gayi oba kyemulabyeko alina omutima mulungi okimanyi juzi ogenda ku poliisi musajja yajja na sente nga nyingi naye sente yazigabirawo abantu ningamba batono kisajja kyatuba nange kiri mu byakyo olaba ali mu bulamu bw'abaserebu yena omanyi bano abannayuganda bazibu kamba babuulire buli we mwegomba omuntu temwagala abalage ku bulamu bwa bulijjo bwatambuliramu mwagala bano abayimbi ababalimba lwazza okuyimba lwa postinze engoye ennungi alien akeera ku makya yadde omwegomba n'aguba n'akulaga nti akala kate emmotoka agifuuwa erangi okiwulira kitegeeza kyakulabirako eri abaana baffe nti okuyimba yadde kwoli yadde okola ki naye olina obulamu obulala bw'olina okutambuliramu nibaako nekyokola nali mu comedy nga nkeera n'entunda engatto zange wali n'ennunda embwa zange enzungu namala yingirira byabufuzi n'enkweka emirimu gyange kubanga abe tuli nabo mu struggle obwavu bwe bubasumbu obwavu bungi kati omuntu buli wayavuwala ennugu ebintu biri wano kibanja omusaala baba kyani tebakisasulanga kirowooza alien skin sho zakuba mbu baba kwava n'agaana okisasula nekimwasamira nekikola tugenda kumulwanirira nali nze siyingirangako lutalo wano ne lugaana kati lindako Sami kansooke nkunnyonnyole alien skin omutima gwalina gwanjawulo sooka ombuuze lwaki alien skin twali ku poliisi abaana bonna b'okukyala bano obwana obuto nga buli okwo kimu ekyokubiri alien skin bwe bamala okufuna emiswiba gyabwe egyo gye baalimu buuza Kabaata oyo alien skin yankubira bwali kiro nangamba Franco manye kiro ti ye Ibra agenze munda
Kore kisoboka nange nonkubira kabata. Kuna mako kubira kabata nenkubira full figure. Ochiraba. Nenziramu nenkubira Alien Skin ne mugamba nkubidani kabata ne full figure kabata ali kujjao waka. Nengamba full figure mugambe tsinkanewa ku police. Naberanga nkubira amasimu how far otusewa. Naye nga lwaki akwesiga ku extent Alien Skin level ndala. Nolaba sola kwesiga nabera chaliwo aba aina lo. Bamugamba mboyo Frank ambega simanya agenda kukola kinagamba wayi muve ku musajja. Buli omwe nange bali bamungobye ko seo. Ochaba Alien Skin sibyaliko. Ochaba. Chenjagala ngambe bana Uganda Alien Skin amanyi geyongedde tulwane kulwanya yeyongereko security. Amanyi geyongedde lero webuzibidde. Omanyi bana bali ku social media bagenda ne balowooza nti oba struggle oba bicho bembera je tulimu ekoma ku social media ku ground waliyo n'omwana tamanyi nti ali kwata ku sirimu ngali atamanyi TikTok odije atamanyi TikTok befanana mugundi bamala kungana mu kibanda kya filimu bagenda laba filimu ne balyoka balaba ennyimba ze gokola bi video byo biki tabiraba kati agenze ku kyala abalazeeko ekirala Sami olunaku lw'oneewuunya Alien Skin n'empulira ng'amwagadde n'omutima gwange gwonna olunaku lwe baasibalama Alien Skin najja ku poliisi nange ensonga eyo yankwatako awo natira Alien Skin ne manti muntu w'abantu abaho ne Sami ebyo byonna nga tubitadde ebbali ekintu ekikulu Sami kyayogedde ate nga ne Kyagulanyi era kyali abantu abasinga tebasobola kitegeera nti omuntu okutambulirako amaanyi kisinziira abantu abakuli ku bibegabega byo abakulirako oba abakufunako abantu bangi nnyo abafuna abantu abababeerako ku bibegabega era babasabira emikisa nga bw'olaba Alien Skin ne Bobi Wine naye ekyawukanya ku Alien Skin ne Bobi Wine nti bo bali mu kamera abantu babamanyi Kitegera nenga twakedde ku macha ne tutunuulira Alien abantu babeera nabo ewaka abantu ababalyako bangi ngovudde ku Alien ko babali ewaka wa Alien abamulyako ababalyako bangi nga ye Alien ababeera nabo abamufunako bangi ate nabo ababeera ne Alien ababafunako bantu bangi batate bali kufango ne batate bali omuntu ali ono n'omwana gwe yajja mu ntumbwe za mulemo okulabirira ate ngebe alikuwa Alien Skin avuma abantu abasinga balemeddwa okukikkiriza nti Alien Skin photocopy ya Kyagulanyi kuba bakola ebikolwa bye bimu Kyagulanyi gye yava Alien Skin gye yava era abantu na Uganda bagala what they call transform omuntu okukyuka Ghost Empire Kyakozze Ghost Empire oli mu kintu kyekimu Ghost Empire abaho waje mulekere gamba abantu bintu bye bagala kuwulira oba tali mu kifaananyi kya Kyagulanyi oba yajja yekka tugenda kumusupportinga naye nga omanyi lwaki Alien Skin abagagga abaavu abanaku bonna bagenda musupportinga tugenda kumusupportinga simufaananya Kyagulanyi genda kwange kansooke njogere ku kya Ghost Empire Alien Skin saagala ogambe nti afaanana Kyagulanyi no ekyo kisazeemu yefaanana nga ye ng'omuntu mbwafaanana Kyagulanyi bino ebimukola nga bitandika togattika bungi yes tobigattika oli yefaanana yekka Alien Skin he's a ghetto raised Bobi Wine he's a ghetto raised buli omu yefaanana bibye bwe kiri Bobi Wine ye yakugamba wuliriza abaho fena tubeera mu ghetto tuve mu bintu by'okujja waneno ne tulimba abantu fena tubeera mu ghetto tubeera mu ghetto fena tulya ku sowaani egi mwera tuba ba Luganda muve mu bino bye mujja eno mu politics ne tulimba abaki abantu ne wali we tubeera mu ghetto fena tulya ku sowaani ki emu era fena we tubeera mu ghetto twegamba nti woba okalabyeko tano wange genda okalabeko naffe ojja okole ki otukime okitegera kyekintu ekituufu that is ghetto ate nga Abannayuganda ne waba mugagga ne waba mwavu Franka ne woba oli munyiwanja genkeera n'ovaayo no transforming what they call transform okukyuka si kukyuka nti ovudde ku njaga wabula nti no oyigiriza abantu abalala abali gwe gy'ova nti you can be someone else
That is what they call ghetto. Nga osomesa abalala oba oyimbye music oba toyimbye oba okoze eki, as long as you can teach someone else. That is the same route fena je tukola. Dekaganya nukore. Kwali ne Bobi Wine ani asomesa abantu. Mbona basomesa abantu kati kankugambe kino Alien Skin yetasomesa abantu ali ku bintu bye abantu bye bamwagalira action zize ziletera abaho tugende kola Alien Skin ali ayina ennyumba wasula kati tajina sebo yali nane mumuteeka ko maaso okukula yali ayinanga temumuteeka ko maaso mwakamulaba tekugambye era ne mu ghetto gye bali abalina sente nga tebali mu kamera nga Alien Skin, but they still teach those people from ghetto buli anywe enjagambu yabeera mu ghetto, waliyo ne bapasita abali mu ghetto. Nze nagambye konti mugenda kulowooza mbu buli ananywa enjaga yaba mu ghetto. Nedda owulira kati mulowooza buli anaali akakola yava mu ghetto. Alien Skin yajja yekka. Sami bapasita bangi babadde mu ghetto najja n'alokoka n'akola ne church. Buuza kabata wuyo be babeere wa Alien Skin. Alien Skin akwata sente adikashe n'agabira abantu. Twagenda ku polisi nga ina sente nyingi n'azigabira abantu. N'azigabira abantu nze kyokugaba sente si kyenkugamba nti okusomesa abantu abaho okuwa abantu sente Alien Skin tasomesa abantu yakola bibyense mwagalanga. No, his actions ebintu byakola bye bisomesa abantu nti Alien ayamba abantu 100 weka wasula kye kintu omuntu kyayigamu si kukwata sente kuzigaba ku polisi abaho. No, Alien ayagaliza. Yes, that is one of the points then. Kati okwagaliza kuba kusomesa abantu. Naye ebyo byonna ebyo musonyiwe muko omulala. Ezo action zetwogera ko nti osomesa abantu si kuvayo kujja mu kamera kulekanira abantu ntino kino naye nga toyina kyokola kiraga abantu ntino this is what you act. Abaye ebyo byonna musonyiwe ko katono Alien Skin yali bulungi mufunye ku mawulire. Abantu batuse abantu bali mu dwaliro ku mafuta bali bulungi bane tusoke tumanye president wa fango ni ali atya lwayinawo abantu bali mu dwaliro obuhinga football era mu mugambe wa batuse bulungi ku fango ni atuweyo kuchansi ngafa abagwa mu comedy wama kitufu sayogera Shamili Chances ajukwengo okude ku stage ajukuwatya. Naye Sami kola mulimu ki ekituufu. Sami yekolera Sami mwana mutegeke. Bwe obadde okyali awe. Sami mwana mutegeke. Yategeke ebintu bye. Obadde okyali nga bayomba lero ndese benzi mpya. Aha. Jitulage. Mpya. Wena tulaga benzi. Tulage ekisumuluzo.